kati ampuliriza wulira ebigambo bino tutandise. Obunkenke bweyongedde n'akasattiro mu gavumenti y'eggwanga lyattu Uganda oluvannyuma lw'amawanga g'abakyeruppe okumanya nti Uganda yasayininze etteeka erikugira abali b'ebisiyaga oba bayita abagwenyufu. Kakati nno kino kyongedde okubeera nga kisajjula embeera oluvannyuma lwa visa eya Speaker wa Parliament Anita Among okubeera nga yasaziddwamu mu ggwanga erya Bungereza takyasobola kubeera nga asaalimbirayo yadde eggwanga erya Amerika nayo yagobeddwayo. Kakati nno wulira ebikankana minisita ow'eggwanga erya Amerika amanyiddwa nga Antony Blinken, ono nga ye minisita owa Amerika n'enkolagana yaayo n'amawanga amalala akawaŋŋamudde bupya. Wulira ebigambo bino. Blinken alayidde n'akomba ne kwebaza eriibwa, wabula nga sinaba kubeera nga nkutwala mu bigambo bya Blinken mu ngeri y'emu. Kankusaba osooka oteeka ekigalo ku vidiyo yaffe eno ng'enkola yaffe bweri ku EKTV, kubanga bw'oteekako ekigalo vidiyo yaffe eno efuna mileage. Buli munnayuganda n'afuna information eno n'ategeera kiki ekifa mu ggwanga lye, kiki ekigenda mu maaso mu nsi ye. Kakati bw'obanga oli mpya osubscribinga n'okoona kade, olwo vidiyo zonna zetteekayo mukwano gwange ampuliza ziba tezikusuba naawe obeera otambula naffe mu mbeera y'emu. Buli waka gotteekayo obeera omufuna bulungi nnyo era abeera takuyitako. Kakati nze ntandise ogwange gwe guno, maze okubeera nga nteekako galubindi n'okubeera nga nkoleza tochi tutolontoke mu lwogoto lwawa. Kakati wulira ebigambo bibino bizze si biwoomu, bizze bikankana era bizze bizito ddala. Minisita wa Amerika n'amawanga amalala oba minisita wa Amerika n'enkolagana y'amawanga amalala amanyiddwa nga Antony Blinken akawaŋŋamudde. Kakati ono avuddeyo n'agamba nti oluvannyuma lw'eggwanga lya Uganda okusayininga etteeka lino ne lifuuka etteeka mukwano gwange ampuliza ne bagoba ebisiyaga. Jjukira nti oweekitiibwa oba omukulembeze w'eggwanga Uganda Mwami Museveni yamaze dde okuteeka omukono ku tteeka lino, era ng'omuntu anaasangibwa nga yeekuusa oba nga alya oba nga ayambako omuli w'ebisiyaga mukwano gwange ampuliza ogenda kusibwa emyaka 20, ogenda kusibwa amayisa oba ogenda kuwanikibwa kalabba. Byamaze dde okubeera nga biyisibwa. Kakati nno bino bikanze nnyo abazungu oba bakyeruppe ne bavaayo n'ekiwandiiko nnamutaayiika n'ebigambo nga bizitowa okukamala era nga bikaawo. Kakati bano bagambibwe bati okusinziira mu minisita wa Amerika n'amawanga amalala minisita Antony Blinken agambye bw'ati, agambye nti Uganda kye yakoze ampuliriza kye kisembayo okuba ekibi ennyo, era ono agamba nti Uganda kye yakoze yeesimidde entaana oba yeesimidde obunnya, kubanga pulezidenti w'eggwanga erya Amerika namukadde Joe Biden yamaze dde okubeera nga akirangirira nga bwe nakunnyonnyodde olunaku olwajjo nti obuyambi obadde buweerwa eggwanga lya Uganda busalweko, sinakindi badde mbeetegereze oba buggyibwawo buviirewo ddala. Kakati ng'ono agamba nti Uganda esazeewo okulinnyirira eddembe ly'abantu okubeera ng'ebasosola n'okubeera ng'ebaawulamu. Kakati minisita ono Antony Blinken, ono nga ye minisita wa Amerika n'enkolagana n'amawanga amalala, agamba bw'ati, agamba nti okusinziira ku bigambo bya pulezidenti w'eggwanga lya Amerika namukadde Joe Biden tebagenda kukomaawo. Ono agamba nti ekitongole kye ekikolagana n'amawanga amalala agamba kigenda kukwasaganya ensonga eno mu ggwanga Uganda. Buli mubedde yenna oba buli mukungu yenna eyenyigidde mu nsonga eno ey'okubeera nga asayininga etteeka lino oba nga aliwagira oba nga alitembeeta agenda kubeera nga ateekebwako natti. Wulira tabbu, agenda kubeera nga ateekebwako envumbo. Era ono mu bigambo bye agambye nti eggwanga Uganda ligenda kuddirira mu byenfuna kubanga abakulembeze bakotogedde abantu baalyo okubeera nga basayinza etteeka lino erikugira obufumbo bwe sayidi emu oba okwagala n'okwa sayidi emu mukwano gwange ampuliriza. Kakati ono agamba kino kiviiriddeko Amerika okubeera nga egenda kubeera nga efunawo omuwaatwa oba distance egenda kuba nene wakati wa Amerika ne Uganda kubanga Amerika yo tesosola mu bantu. Kati ono agamba akunze bonna bonna Abamerika abali mu ggwanga Uganda abakubidde omulanga n'abagaa nti beekolemu omulimu basobole okubeera nga batwala abantu bano mukwano gwange ampuliriza mu mbeera ey'okubeera nga abantu abatabaagala. Era ono agamba nti ng'ali wamu n'ekitongole kye n'Abamerika abali mu Uganda bagenda kukola butassamuka butassamwoyo okulaba nga abakungu bonna abakulembeddemu mu nsonga eno bateekebwako envumbo. Nakugamba ekigambo nvumbo oba ennatti kye kigambo bannayuganda naddala abo abakulu
kye basinga okutya oba okweraliikirira, kubanga bano ssente zaabwe tebazirira mu Uganda, bano tebawummulira mu Uganda, bano abaana baabwe tebasomera Uganda, bano tebajjanjabirwa mu Uganda, bano bizinensi ezisinga bazikolera bweru. Kakati omusajja naye akimanyi nti wano e Kampala e Uganda bano tebalinaawo nnyo mugongo, basinze kwesigama eri mu mawanga gaabwe. Kakati bano bavaayo n'ekiwandiiko ne bagamba tugenda bateekako envumbo, tugenda bateekako ennatti, nga tewakyali mukungu yenna ku abo bonna abaawagira yadde abeenyigira mu tteeka lino agenda kuddamu kusala kulinnya mu Amerika oba kusala kulinnya mu mawanga g'Abakirupe aga Bulaaya. Kakati kino kireesewo akasattiro, kireesewo n'okutya, kubanga minisita w'eggwanga erya Amerika n'enkolagana n'amawanga amalala Anthony Blinken bw'avuddeyo n'alayira ekigambo kino n'akyogera mu lwatu mu bigambo bye, bannayuganda batandise okubeera nga batya abo bennyini bekikwatako, kubanga ono ye kabwejumbira ow'ensonga ezo, era bw'agamba nti bagenda kutandikira omu ku omu. Mukwano gwange ampuliza tiba byakusaaga, kubanga jjukira bano basooka kulabula era ne bawooninga ne bagandike munaalissaako omukono, ne be munaba mutaddeko ku ggulu, ne be munaba mutaddeko kagalobugalo kamu bwe kati kagenda kubajjuutuka mmwe bannayuganda, naddala mmwe abeeyagalira eno ewaffe nga mulinga abatalina wammwe. Kakati ndowooza bano balowooza nti kwali kusaaga na kwogeramu bwogezi. Kakati omusajja agamba nti yessaawa nabo balageko nti balina obuyinza, era batandikidde ku sipiika wa paaliyamenti eya Uganda Anita Amongo. Tujjukira olunaku lwadde lwa jjo omukulu amanyiddwa nga looya Asumani Basalirwa, ono nga MP akiikirira abantu b'e Bugiri, yavuddeyo n'akakasa n'akawangamula naga nti banne emailo ngirabyeko nze kennyini n'amaaso gange abiri nga sipiika Anita Amongo aweereddwa envumbo, bamukubye ekibaati, bamukubye ekijji, tagenda kuddamu kulinnya mu ggwanga lya Amerika, kabenga ayagala kabenga tayagala. Kakati ono yabadde akyabiyita byakusaaga n'eggwanga erya Bungereza, nalyo ndiga nti naffe twegasse ku munywanyi waffe, n'ewaffe tajja, n'ewaffe tatawaana kusaawa olambaligeni, tatawaana kujja. Kakati ebigambo bino byakanze nnyo Asumani Basalirwa, era n'avaayo nga mukambwe nnyo, naga nti lwaki bateeka ku muntu omu. Baalitandikidde ku mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, kubanga ye yasayininze etteeka lino. Sipiika yakubiriza bukubiriza naye alisayininze gwe wabasooka okuteekako ennatti, tukakase nti abantu bano benkanya era tebasosola. Kakati mukwano gwange ampuliriza, era ono n'agamba noga nti n'ababaka bonna abalala bali mu paaliyamenti babateekeko, tukakase nti n'abantu bano banyiivu nnyo era tebasosola na kusosola. Kakati nno minisita w'eggwanga erya Amerika n'amawanga amalala Anthony avuddeyo n'aga nti tetuli ku muntu omu, buli muntu eyakyenyigiddemu agenda kubeera nga akifeesinga, agenda kubeera nga yejjusa, agenda kufeesa. Kakati nno bano balinga abawulidde omubaka ono Asumani Basalirwa ow'e Bugiri ng'aga nti buli muntu yenna yakyenyigiddemu ateekebweko. Kakati minisita ono wa Amerika n'amawanga amalala avuddeyo n'akakasa n'akoonamu ensonga eno, naga nti tewali buzibu, buli muntu yenna gwe omanyi tewakiwagidde, oba oli munnaddiini, oba oli munnabyabufuzi, oba oli mugagga bugagga naye nga wakibaddemu n'omukono, ogenda kukubwako ekibaati. Kakati ate mukwano gwange ampuliza ng'abantu bano beeraliikirira nnyo nga bwe nkunnyonnyodde nti abaana baabwe basomera eri, bizinensi zaabwe ziri eri, bano bajjanjabirwa eri, bawummulira eri. Kakati nno embeera eno ereesewo akasattiro, era mukwano gwange ampuliriza teweewunyanga etteeka lino terikoze, kubanga ne minisita ono agambye owa Amerika agambye nti Uganda terina kukkiriza tteeka lino terina kubeera nga likola, temulikozesa kubanga lirinyirira eddembe ly'abantu, wadde nga liyise muliziimuule, mulirabe kiziimuziimu, muliziimuule, temuliteeka mu nkola. Naye bwe munaliteeka mu nkola mufudde, temuliteeka mu nkola. Kakati nno katulinde tulabe, kubanga omukulu ono amagezi gawadde geego nti wadde lyayise teriteekebwa mu nkola. Kakati tetumanyi linaateekebwa mu nkola oba terigenda kubeera nga liteekebwa mu nkola, okusinziira ku bigambo bino ebiwamatuka mu bakulu ab'amawanga aga Bulaaya ate nga munnange babboosi baffe basaze ne bagamba nti ensako zonna ezibadde zijja eno, obuyambi bwonna bagenda kubukekejjula, ate nga Uganda mwenna mukimanyi tesobola kweyimirizaawo yokka nga teriko obuyambi bw'abo basajja, tesobola. Wadde nga omukulembeze w'eggwanga yaga mu biseera byali bya COVID naga nti Uganda esobola okubeerawo watali basajja bano, tebalina kye batuyamba. Kakati nno munnange batandise eddoka abatwa wange entulege bakaaba olumwamiro, era okusinziira ku Asumani Basalirwa yabadde dda amaze dda n'okusala ekkereje gaga nti Uganda egende mu bawalabu eno gye beesaba obuyambi, be baba batuyamba tubagane nti twaddukayo nga basajja batusibyeko ebisiyaga. Kakati nno munnange embeera bwetu bweyimiridde mu ggwanga Uganda. Ampuliriza nze Ekemasa n'obwombefu kankusaba video eno jimpeere ekigalo mukwano gwange ompyo subscribing ku channel yaffe, tubeere nga tutambula ffenna muwaako ono buli gwe nkuteerayo beere nga tomusubwa. Ssaabasajja Kabaka awangaale, alamule Obuganda,
agundegunde magulu nyondo ali mukaabya amaziga ndi mukaabya musaayi.